Kwaniriza nateera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Amanya nze Bolton Serunjogi. Omulamwa gw'olwaleero ekkanisa kye ki? Oba ekereziya kye ki? Ekigambo ekereziya kiva mu kigambo ecclesia eky'olulimi Olugreek. Ekigambo ekyo kitegeeza olukuŋŋaana olw'abo abayitiddwa oba olukuŋŋaana olw'abantu. Kale nno ekkanisa oba ekereziya kye ki? Ebiseera ebisinga tugamba ngenda ku kyaki oba ngenda ku kkanisa oba ngenda ku ekereziya. Nsanga ku ekereziya naye nga mu ekyo tuba tutegeeza ekizimbe abantu we bakuŋŋaanira. Naye mwattu njagala okutegeeza ekkanisa si kizimbe, ate ekereziya si kizimbe, oba kyaki si kizimbe. Ekizimbe kiyambako okuwa abantu ekifo we banaakuŋŋaanira, naye si ye kyaki, ate si ye kkanisa, ate si ye ekereziya. Ekkanisa oba ekereziya be bantu abakuŋŋaanye. Abantu abo abali mu ekereziya balina okuba nga bakkiriza okubeera paati oba okuba ekitundu ku ekereziya. Balina okuba nga bakkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Balina okuba nga bakkiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo yajja ku nsi n'abeerawo obulamu obutuukiridde, n'awaayo obulamu bwe n'afa, n'aziikibwa, n'azuukira ku lunaku olwokusatu. Nti era buli amukkiririzaamu ne yeenenya ebibi bye ng'ayita mu Yesu Kristo, Katonda amusonyiwa ebibi bye era ayanirizibwa n'afuuka omwana wa Katonda. Abantu abo abakkiriza ebigambo ebyo we bakuŋŋaana okusinza, okutendereza, okusaba oba okufeloshiipinga, okufunamu akadde k'obumu, ekyo kye tuyita ekkanisa. Oba bakuŋŋaanidde waka mu luggya lwa muntu, oba bakuŋŋaanidde wansi w'omuti, oba bakuŋŋaanidde mu kizimbe, mu ofiisi, oba bakuŋŋaanidde mu bizimbe ffe bye tumanyi ng'ekkanisa, ekizimbe ekyazimbibwa ng'omulimu gwakyo kukuŋŋaaniramu kusinza, lye tuyita essinzizo. Abantu abo bwe bakuŋŋaana be tuyita ekkanisa. Bayibuli etugamba olunaku lumu mulindwa Yesu Kristo agenda kukomawo akime ekkanisa ye, eyo gye yalongoosa. Kale nno Yesu Kristo talina bizimbe byagenda kukima, bantu bagenda okukima. So tugenda mu maaso, kansomeko wano mu kitabo ky'Abakolosaayi. Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri lwa 18 oba Colossians chapter 1 verse 18 lugamba bwe luti, and he is the head, nga lwogera ku Yesu Kristo, nti Kristo gwe mutwe gw'omubiri, ekkanisa. Kristo gwe mutwe gw'omubiri, omubiri ye kkanisa, omutwe ye Kristo. Kristo ye mutwe gw'ekkanisa. He is the beginning, ye Kristo, Yesu Kristo ye ntandikwa, the firstborn from the dead, era ye mwana omubereberye eri okuzuukira. That in everything he might be prominent, nti mu buli kimu abeere ng'asukkulumye. Bwe tugendako mu kitabo ky'Abeefeso, ebbaluwa y'Abeefeso,
eyawandiikibwa omutume Pawulo ng'agiwandiikira ekkanisa eyali mu kifo kye bayita Efesus. Era ebbaluwa eno ensonga kiba gita Abeefeso kuba yagiwandiikira Abeefeso abali mu kifo kye bayita Efesus. Nga w'onoogamba bannakampala nga waliwo ebbaluwa gye bawandiise ng'egenda ku church oba ku kanisa eri mu Kampala, bannakampala Abeefeso. So bwe tugendako mu kitabo ky'Abeefeso essula ya 5 olunyiriri 25 mpaka 27, wano yali abuulira abasajja oba abaami baagale bakyala baabwe n'abawa ekyokulabirako n'abagamba, abaami, love your wives, mwagale bakyala bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa n'awaayo obulamu bwe ku lw'ekkanisa asobole okugitukuza, era ng'amaliriza okugitukuza amaliriza okugitukuza n'amazzi okuyita mu kigambo. Kanoonye olunyiriri wano ndusome bulungi mu Luganda kuba wano bali ndusoma mu Luzungu naye nga wenduvuunula mu Luganda, so kandunoonye wano mu lulimi Oluganda, mu Bayibuli y'Oluganda lwakuba olulimi Oluganda lunsumbuwasumbuwamu okusoma. Abakolinso, Abagalatiya, Abeefeso essula ya 5 olunyiriri 2:25 mpaka 27 lugamba bwe luti: nammwe abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa, ye ne yeewaayo ku lwayo. Yaginaaza n'amazzi n'agitukuza n'ekigambo kye. Yaginaaza n'amazzi n'agitukuza n'ekigambo kye, alyoke yeefunire ekkanisa ey'ekitiibwa, eteriiko bbala wadde akamogo oba ekintu kyonna ekikyamu, wabula ebeere entukuvu etuukiridde. Siri no musomi mubi wa Luganda, ngezaagezaako. Kinyanguyira nnyo okusoma mu Luzungu nenduvuunula, naye ebiseera ebimu mba nyina okukwata Bayibuli y'Oluganda nengisoma. So kyekyo ekkanisa be bantu. Yesu teyafiirirako bizimbe, talina kizimbe na kimu kye yafiirira, wabula yafiirira abantu. So ekkanisa munnange be bantu, era ebifo bino bye tukuŋŋaaniramu tutera okubirowoozaako ng'ebifo ebitukuvu. Omwana wajja nga adduka mu kanisa gwe toddukira mu kanisa, kifo kiwa ekitiibwa. Si kibi, naye ebiseera ebisinga tekyetaagisa kuba ekyo kifo bufo, wabula ekkanisa be bantu. Twandifuddeyo nnyo abaana bano bwe tuba bakubayigiriza okuwa ekkanisa ekitiibwa, tubayigirize okuwa ekkanisa entuufu ekitiibwa, okuwa abantu oba olukuŋŋaana lw'abantu ekitiibwa, okujja mu bwewombeefu mu lukuŋŋaana lw'abantu. Si kizimbe, wabula olwo olukuŋŋaana lw'abantu, kubanga olwo olukuŋŋaana lwe lusinga okuba olw'omugaso. Ekizimbe si kye kisinga okubeerera ekyomugaso. Kansubire, waliwo kye tuyizaawo. Bw'oba olina ky'obuuza kyonna kiteeke mu comments. Teweerabira ku subscribinga ate era sharinga vidiyo eno etuuke ku bantu bangi, obubaka buno butuuke ku bantu bangi, tusobole okudisikasinga. Bw'oba olina ky'oyagala okubuuza kyonna ku Bayibuli, kibuuze wansi awo mu comments, nja kusobola okulaba nga nkiddamu. Kale eyo ye kkanisa. Mukama abankuumire, mubeere bulungi. Tunaalabagana mu vidiyo eneddako. Mweraba.